Yes, dear brothers and sisters, mu Uganda mugamba mutya n'ebweru waayo. Well, bw'otunuulira ku monitor, front page yabadde eyogera ku outlaws abali mu Uganda, mu Kampala, naddala mu Kampala, nga bali headed by Alien Skin. Kyanaku. Naye ng'ate, on the other hand, tulaba someone eyeeyitanga omuteeketeeke, eyeeyitanga eyasoma, eyeeyitanga ow'amagezi amangi, ng'ate yasayininga ne mukama waabwe memorandum of understanding, of which si kibi ku saidi yange. I thank him for acting foolishly okukkiriza ekyo. Mwami Mpuuga, tukoyo tuwa emirimu nga tetusasula. Amazima ga Katonda gali gati. Ndi musanyufu nnyo olwa Mpuuga ne gurupu ye like the DA okubulwa amagezi. Ng'ate kye kibakaka ku ekyo, bannayo obujja bubi nnyo. Effubitizi bbi nnyo obutaagaliza n'okwerabanga gw'ayina okuba omunene. Nagambye eggulo, people in this world abasinga obungi bo bafa ku kimu kya bukulembeze, naye they don't know what it takes to be a leader. Tutunulire ku Mpuuga. Yasayininga memorandum of understanding ne Alien Skin akulira bano abantu. Scorpion Shaba amanyiddwa ng'omubbi nakinku, abeere bakuli. Missions nyingi nnyo z'akoze nga zitwala n'obulamu bw'abantu. Ekyokubiri, Babu amanyiddwa mu mission nyingi nnyo, mulimu n'ey'ekigo gye bagenda ne babba communion cups, sente enkalu n'ebirala ne balumya abantu nga tebakozesa mmundu. Those are armed robbers. Ne tugenda ne ku balala, Ibrakabadia n'abalala. Naye Mpuuga ayingira mu ekyo mbu ayagala creatingawo achievement Bobby gye yakola okukyusa abaana ba ghetto abasinga. Unfortunately, he doesn't know what it takes. He doesn't have any clue how long it has taken to reform these boys and girls into reasonable people. Ye, kubanga akozesebwa bukozesebwa, nga tokozesebwa, it's lack of knowledge and lack of intelligence. Nakkiriza omulimu ogwo nga bwe nabagambye ku video ewedde. Omuntu alakinga intelligence, however much ng'osomye otya, still obeera educated fool. Mpuuga kubanga alaba abaana abali ku Bobby, ye mu mentalite ye alowooza ffenna abali mu Nuupu twali bamenyi b'amateeka. Ku mentalite ye yalowooza bonna abali mu Nuupu tebaasoma. Ku bwongo bwe yalowooza ffenna abali mu Nuupu baavu. Sajja gwako e Masaka tojja sobola. Kati ne bamuwa omulimu mbona outbeatinge Bobby. Mu ngeri ki? Akwatagane ne group ya Alien Skin aba reforming, naye gwakwatagana naye tamumanyi. He doesn't know how to handle such a man. Gwe bangamba akwatagane nayo because he's just given a mission. He doesn't use his brains even for a minute. Kati twalabeka video
before Segirinya's burial yasose n'asisinkana Alien Skin. Mu bigambo bye omusajja yasoma gwe bakakasa mbu yasoma ina degree simanya biki muteeketeeke what a shit, what a blood clot, what biki naye Alien ng'agamba Alien Skin muze emisango naye tujja kakasa mu abazi b'emisango musigale ebweru be mujizizzaako basibwe. Nze kyampadde essanyu mu Katonda soon or later Mpuuga ojja kuba mukomera. Mpuuga ojja kuba mukomera. 1 bagenda kuteekako ogw'okufinansinga such gangs mu Uganda thanks to Daily Monitor. Yajjeeyo buli omu kati weegatta otya ne Babu abaali mu robbery eyatwala obulamu bw'abantu abawera mugundi obubbi bwa hardware. Babu eyagenda n'emmundu ku ssomero erimu ne batta asikali. Kati gwe weetaddewo ng'abakulira ate mu ssanyu eringi musajja gwe ate n'obyasanguza. How stupid you are. Gwe ne bojja mu baana ba Bobby ne bojja n'otandika okulondamu omu ku omu. No one have ever reached such a stage. No. Why? Kuba Nuupu Kasengejja bangi abaaliwo naye ne byesengejja byokka ne byeyawula. Kati oyo Babu sigaana before ng'akyali boxer Bobby yali amuwagira nnyo ng'amuwagira lwa talenti ye ng'alaba youth ghetto youth ayina dreams nga naye ayagala kuyita mu boxing. Akireewo n'abeera nga yakola ki yalinga manager we. Naye olowooza lwaki baamutta? Baamubuulirira ne bigaana, bagezaako mulungamya ne bigaana, ne bamutta n'adduka n'ensi era n'agwa mu ababbi banne ba Mpuuga. Alien Skin was once a supporter. Alien Skin, yes, kituufu yasibibwako. Ku riot eyaliwo mu 18th ne 19th. N'amala emyezi 3 eruzira n'avaayo. Yes, he was once a supporter. Naye ng'ebya NUP bimanyi tewali asasulwa. Kasita ofuna vision ya Uganda ey'omu maaso, you can join at any time, ate you can depart at any time. Gwe kati ate baakuwa omulimu omufu. Baakuwa abaakyamira ddala, si buli wa ghetto mbw alina endowooza ng'eyaabo. Mpuuga mu Katonda toyina ky'osobola kwenkanya Bobby Kazibe Wells, Kabube Bwongo, kati gwe tusobola okurizoninga naawe. Yes, kubanga ndabira ddala obwongo buukozesa nga temuliimu kulowooza. Nze nkwesobolera, nkulayirira ne tutula mu debate. Nzikiriza oluzungu lw'oyogera nnyinza okuba nga sirwenkanya because nze obwongo obwange bumanyi Lufirika. Nkuddemu mu Luganda nga goddamu mu Luzungu, nkurizoninge out. Entalo ze bakuwadde zikukozesa nsobi, zigenda kukozesa nsobi nnyingi nnyo ate zigenda okukusibya mu kkomera. Segirinya mwana towumula. Vaayo kunga ba Ameri nga Bobby we yagambye, kunga abaana bonna spiritually mulwanyisa abo abasajja.
for God and my country.